asanyukidde abatuuze b'oku kyalo Kabuukira mu ggombolola y'e Kalangaalo mu disitulikiti y'e Mityana, Ssemaka Kigongo ng'atemera mu gy'obukulu 5 bw'alumbiddwa abatamanya ngamba ne bamutemaatema okutuusa lwe bamusse. Ono abadde ava ku dduuka lye era bamuteeza atuuka ewaka okukkakkana nga bamumizizza omusu. Okusinziira ku mukyala we Annette Nakityo, yabadde mu kiyungu ku ssaawa nga 2 ez'ekiro kwe kuwulira okuwoggana okufuluma wabweru nga kubba kwakuba amaaso. Kati zadde ssaawa 2. Kati mba ndi mufumbe okufumba enva n'abaana. Ngenda okuwulira ebweru ng'akantu kintu kyenva nfuluma. Ne mubuuza okubye kabizzi. N'entambatamba n'etumatuli nga nnengera abantu nga badduka bagenda. Ngenda okukyuka buli okufuna ng'amaze omutafu. Nakityo olwo alusonze mu banganda ze nti bandibanga be bali emabega w'ettemu lino era ategeezezza nti bazze nga babakolako effujjo. Nga kale batukoze ebintu bingi. N'alwalanga n'azimba amagulu n'ejjanjaba n'abaana ebintu bayi batuuka abaana babimba babagamba tujja batta ebatuuka mu biwuliro ffe tutta kusi tujja batta. Ate nga ku Lwokusatu nalina mukyala ambidde mulyanwa waffe yansanga mu katale n'aŋŋamba nakamya gula embugo mwannyoko ennaku ezitali zaawala tugenda kumutta agenda kufa n'abagenda kumutta tokola ki tobamanyi. Ssentebe w'ekitundu kino Deutagabira ategeezezza nti ensonga z'abalirwana bano zaaleetebwako mu woofiisi ye naye ne zigonjoolwa kyokka mbu tebabadde na mirembe. Twafunamu obutakkaanya wakati w'abaliraanwa abo bombi naye ng'obuzibu bwali buvudde ku baana. Abaana bavumaŋŋana kaakati omukulu omu n'aleeta ensonga mu erosi era ensonga ne tuzituulamu kaakati ne tubeerawo bwe tutyo ku kyalo naye ng'era obutakkaanya bugenda bweyongera n'ebyobulogo bwe byaviirayo nti ate onaaloga munne ebintu ne bibeerawo bwe bityo entalo ne zaagala okujja. We bukeeredde ng'omulambo gukyali mu luggya wabula abatuuze beemulugunyizza ku bumenyi bw'amateeka obweyongedde kye bagamba nti kivudde ku poliisi ezizze zisengulwa. Mu kitundu kyaffe kuno tufunye ebizibu bingi nnyo okuva lwe twafuna okusoomoonyezebwa nga tuggiddwako poliisi gye twali tulina ey'ekiryo ky'emu bweti. Twafunye amawulire ag'amangu ennyo nga mutuuze munnaffe Ngombo w'e Kabuukira amaze okulumbibwa abatujju abazze ne bamutemaatema kuba bamutemye omutwe ne bagwabulula. Bwe twogeddeko n'omwogezi wa poliisi mu bitundu bya Wamala Rachel Kawala atutegeezezza nti okunoonyereza kutandise era balinayo omuntu gwe baakutte nga bamuteebereza okwenyigira mu ttemu lino. Tukutte omuntu omu atuyambeko mu kunoonyereza ku nfa ya omwami ayitibwa Ngomba Charles Serugo ng'ono abadde wa myaka 45 era ng'omwami ono gwe tukutte agenda tuyambako mu kunoonyereza. Ensonga lwaki baamutemye tennamanyikwa. Doreen Nakajiri ne John Bagenda, BBS Telefina, Jotobadde.